munywanyiwo munnamateeka Elias Lukwago bamunywedde teri amanjalo bamunywedde si yeka ebikolanga bino bizze birabikira mu ggwanga abantu bangi bali mu kubonaabona bangi omuntu n'abuzibwawo tomanyi gyali tomanyi oba mulamu bino bitulekawa nga Uganda anti kakati abantu bagamba nti history repeats itself tuzeeyo gye twava mbisera bya Idi Amin yali musajja wa amaanyi era nga wano abakakwa beboogera n'olulimi olukakwa nga lutandise okukozesebwa mu offices ez'enjawulo era Idi Amin yabuzaawo abantu bangi ba Ben Kiwanuka waliwo yali Makerere vice chancellor we Makerere oba bamuyitanga bali muzoba erinnya bwerityo n'abalala bonna baabula n'olwaleero toyinza kumanya emirambo gyabwe wegiri ebyo nabyo n'abantu ne banyiiga abawejjiri ne bajjawo Idi Amin bwe bamujjawo Idi Amin omukakwa yadduka kumpi akakadde k'abakakwa kadduka ne kagende Sudan n'okutuusa katte kaddanga abalina Oluganda abalina olulimi just akoogera olukaku ng'omanyi nti olwogera olukaku be baali Ekororo be baali Naguru be baali Entinda be baali Luddawa wonna nga be balina ebizimbe bisinga olwaleero n'onya omukakwa alina ekizimbe tomulaba nako oyo n'agenda n'oyingirawo Dr. Obote bwe yaddamu okuyingirawo wano naye n'akola ebintu byebimu ne baliisa abantu akakanja aba youth aba UPC ne bakola effujjo eritagambika era omulango nga yali Kororo omulango yali Naguru yali mu bifo ebyenjawulo bwe bajjawo Dr. Obote nga bamugjeeko mu bukulembeze olwaleero n'onya omulango ali Ekororo ali Luddawa n'akubula badduka emisinde abala bali bweru abala bali Luddawa bonna badduka ng'Obote agenze ne tulagita General Tito Kero Lutwa naye bwe yajja abakyoli nabo ne bayingira mu kiseera ekitono ekyo ne bakola effujjo eritagambika ku bannayuganda era General Tito Kero Lutwa bwe yavaamu nga President Museveni bamaze okugyawo General Tito Kero Lutwa era omukyoli teyaddamu kubaako n'awantawala bazzeemu okujja wano nga President Museveni abaleese ng'abawaddeko kaabuuyi bamawo baani abo naye abalala bonna badduka bali bweru bali Luddawa bonna badduka emisinde ne badduka abamu baddukira mwanda pandi olwaleero kakati na President Museveni bannayuganda bamwagadde emyaka 4 ne bamuwa akalulu ne bamuwembejja ne bakola buli kimu ne balabirira abaana be omwana nga General Muhoozi Kainerugaba akulidde ku ssente za gavumenti nga gavumenti yemuweeredde gavumenti yemulabiridde yemukuzizza n'atuuka okufuna omukyala takolanga wantu wonna ali mu gavumenti ssente z'omuwa omusolo omuntu wa bulijjo olwaleero akulaga nti kakati ate amaanyi asinga kitaawe yakamala emyaka 4 mu bukulembeze akwata ono gwakutte n'abuza ono gwali olaba yatuuka n'okusalako ekirevu kya gundi ono ogundi Eddi Mutwe kati Eddi Mutwe yeki lwaki omusalako ekirevu musajja watu n'omuteeka mu basement n'omugamba omuyigiriza Runyankole olunaku lwe banaagoba President Museveni ne mutabaniwe General Muhoozi Kainerugaba Runyankole tagenda kusigala wano tetukitwala mawanga anti sekenenti history etulaga tribalism mbi history etulaga ki nti abaali aba Idi Amin abakakwa badduka ne bagende Sudan abaali Obote bona badduka abaali abaani badduka kati gwe kikulaga ki mu ngeri gy'okuyiga n'omanya nti President Museveni taata wange abantu bamwagadde emyaka 4 ne bamuwa akalulu ne bamuwa buli kimu kyonna kye yeetaaga ye mugaga asinga kati almost mu Africa eyajja nga tannakyane ali mu wejjere gwe mu ngeri gy'okugaa nti kwate bulungi bannayuganda otandise okuba tokyalinga weerabidde n'ogamba abantu ogenda kubayigiriza Olunyankole olowooza gwe Munyankole ogenda kusigalawa ogenda kufira mu bukulembeze mpaka ddi tetudda mu tribal no nze kubuulira amazima kino kyenkubuulira ge mazima nze tugumende Munyankole nzaalibwa ku kyalo Mijera kisangibwa mu town council Kakukuru mu Ruhama county Ntunga mu district naye ndi omu kwabo abakaaba kubanga sifunanga kintu kyonna mu gavumenti eno naye singa kati gavumenti eno efuna obuzibu nga mwe muleeta effujjo lye muleeta eryo nange kennyini ŋŋenderamu mu 2009
nali omu kwaba bwagira obwakabaka obwa Buganda nze nga netabye mwebyo nga tugamba tulwanira kabaka Ssaabasajja kabaka agende e Bugerere naye namaliriza nga bambuuzizza njogera omufarasi owulidde yogera na mungoona tambula ng'Omuganda tebyannema ne baneetisa amayinja olw'endabika yange ne bagamba ti gwe Omunyankole muri wano babamu muri Rwanda muri wano mwe mututawanyiza yogera omufarasi nga nsobola okwogera omufaraso osula kuki nsula ku mufarasi ne bagamba yono betunoonya be bano naye eyo tetugenda tetwagala ggwanga liddeyo kyengezaako okugamba biddayo okwata otya omusajja omukulu nga Lukwago n'omwambaza pampa n'okuba n'ekifaananyi n'okiraga nti wuno namukutte prida alwaniridde abantu ba bulijjo abadde road mayor alina abantu bameka bamuli emabega lwaki towa mu kintu kitiibwa yesu osobola okukwata omuntu nange osobola okunkwata nontwala nonteeka w'oyagala okitegeera etteeka ligamba ki etteeka ligamba nti bw'okwata omuntu gwe muntu wa bulijjo osobola okukwata omuntu gw'oyagala bw'olaba nga alina kyagala okukola naye mutwale ku poliisi any person arrested olina okumuteeka ku poliisi ogambe nti ono muleese ng'ateekateeka okukola kino na kiri etteeka bwe ligamba kati bw'omala okumutuusa ku poliisi nemujjako statement nemala okumanya kiki gy'abeera biki byonna poliisi ya ddembe okumuwa bondi oba okumusigaza mu ssaawa 48 erina okuba ng'emutute mu kooti mu maaso g'omulamuzi essaawa meka 48 48 hours zennaku bbiri mu nnaku bbiri ateeka okuba nga alabiseeko mu maaso g'omulamuzi Lukwago yakamala ennaku meka nga kati bwe zinaasuka ku ezo kyetugambira nti biri byaliwo bizeemu President Museveni tokkiriza omwana ono okweyisa bw'ati kuzaayo eggwanga emabega kubanga General Muhoozi nze mugamba nga mukulu wange ansingako emyezi oba okitegeera mugamba nga mukulu wange ne mugamba nti mukulu wange tuli myaka gye gimu leka kweyisa bw'otyo bw'onoonya kati yakuliranga amagye ga Idi Amin taliiwo yalagawa noonya gyali eyakuliranga amagye g'Obote aliwa banoonye gye bali abantu baabwe baliwa leka kutwala eggwanga kulizaayo mu biseera biri abantu beekoledde obwabwe naye bantu bajja kutuusa ekiseera bakugambe nti Dr. Baramu naawe wali ne Muhoozi kyekitegeeza mwali mwenna mwakola bwe biti nga batambulira ku kiki bagamba mbulira gw'oyita naye nange nkubulire gwe nkola ki tetwagala ebintu ebyo abantu bakoze ebintu bwabwe mugenzo okutwala ba Dr. Baramu okubajja wano okubatwala eyo nga bannabyo bakoze ebyabwe ng'emirimu gyabwe weegiri gitambula lwaki mubatwala mu kukemebwa kwanga gy'otwala abantu b'announcinze n'ogamba speaker n'omumyuka we babo n'ogamba minister wa defense wo n'ogamba minister wa local government wo n'ogamba minister wa kiwo wakola government eyiyo olina obuyinza etteeka bwe ligamba bingi byogerwa nti omukulu alwanyisa nnyo abantu bamenya amateeka bwana namenya amateeka Lukwago alina emisango gye yazza gy'omanyiiko giruddawa omanyi General Kayihura bwe yali akyali IGP yagenda n'akola olukujjukujju eyali akulira abanoonyereza ba poliisi bamuyitanga Grace Akuro oba omujjukira ne bakola olukujjukujju ne bakola fayiro nga baagala kukwata Babesigye baagala kukwata Balukwago ne bakola fayiro ne babayita ekibuli ne bagamba fayiro muziraba nti eziri sanctioned ziri ready muri ready okutwalibwa mu kooti naye tetugenda batwala kati muddeyo ne bagamba ate lwaki nti amuddeyo era fayiro nezisigala nga gye ziri sanctioned nga zibalinze okubakwata bayinza okuba nga bagenda kumukyajinga ku fayiro ezo naye kubanga guno omusango teguliiyo omusajja okwagala okusaavinga okuleetera empapula si musango kubanga empapula za leeta za kooti oroya abeera officer of court abeera mukozi wa kooti era roya aweebwa ekitiibwa nga kyowa omulamuzi naye olwaleero kakati mulimu n'abalamuzi abatulaze nti nabo bagenze mu liiga eri bali mu PLU Patriotic League of Uganda nga mulamuzi wa PLU nga buli wa PLU nga ba PLU ati wekituuse kati
nga nobwo ogenda mu maaso g'omulamuzi oyo akulaga nti kyakoze eki ebyo na byaliwo naye tetwagala biddemu omusajja kankubulire omusajja eyakulira akalulu okuba akalulu mu Kongo bakabire Tikeshedi president aliyo kati yadduka dda katari ne M23 bali wane Goma eyakulira akalulu nga akabbe n'akawoori nga lowooza oli agenda yadduka dda ali eno ensi eno gwe etabuka bwe twali Libya nga Gaddafi ye president ng'atambula n'abawala abamukuuma teyamanya nti ekiseera kiyinza okutuuka ne kimufuukira ekizibu naye bwe yafa gwe baamutta ng'ate afiiridde mu tawuni yeewaabwe eya city bwe yafa abantu beewaabwe baabonaabona bonna ba tribe ye abamukwatako bonna n'olwaleero abatali bweru bali mu kuttibwa n'olwaleero n'abawala bali bamukuuma bonna tewali amanyi gye bali bogambye nti byolaba kati bituzaayo ku mirembe gy'abafuzi abaaliko solution kyeyinza okukolebwa kulaba nga tetuddayo mirembe egyo tulina Muhoozi General Muhoozi alina okukakkana ekisina kindi bamugye ku bwa CDF President Museveni bw'aba ayagala kutereeza eggwanga lino ajje Muhoozi ku bwa CDF amuggyeko emirimu gy'amagye kubanga nze kankubulire kino UPDF lyejje abantu lyebabadde bawa ekitiibwa lyejje eribadde likwatagana n'abantu obadde ogamba n'okugamba mu ngeri gy'okusinkana wa poliisi nsinkano w'amagye era nga UPDF erina ekifaananyi kye yazimba mu bantu ng'abantu bawa ekitiibwa amagye ekitagambika omwana abyonoonye kati UPDF y'emu ku kibitongole ebisinga okutulugunya abantu ba bulijjo ati ye kati nze njaga kubuulira amazima General Muhoozi yonoonye UPDF omwana yasoma tannakyabanja bannayuganda nakikugambye tewali yandibadde yeebaza bwebaza bannayuganda nagamba bannayuganda banaye mwebale kundabirira mwebale kwagala kitange emyaka 4 ne mumwongera n'emyaka emirala 5 mwebale era tubakakasa tugenda bakulembera bulungi tugenda bakuuma n'ebyammwe mubeere nga muliki mu mirimu kati egigenda maaso ebigenda maaso mu bannayuganda temuliimu emirimu gy'alina okukola bw'atyo nga CDF oba omuntu akulira amagye si bwe byandibadde etteeka lyogera ki ku nsonga eyo okwakulira amagye emirimu gy'alina okukola olina okuba nga otendeka amagye gabeere bulungi olina okuba nga gabeera ready ogateekateeka okubeera ready okutangira ensalo omulabe yenna alumbe eggwanga olina okuba ng'ogalabirira okuba nga gatambula bulungi gatambuza emirimu gyago professionally olina okuba nga okwatagana ne civilian authority mu bantu ba bulijjo okulaba eggwanga lirina okutebenkera ebyo byonna byolina okukola so si kunaawe okwenyigiramu abo n'okwata omuntu n'ogamba namukutte wuuno afuka wuuno Pulida n'otuuka okugamba nti yafusse emirundi 3 ekyo tebakyogera mubaamu ebintu byoleka General Muhoozi nze nkwogerako nga muganda wange oli muganda wange is my brother nze kyova olaba nkulina okugambako nti byokola tebiriiyo yagambye yakoze atya wandibadde niyagaye yafusse emirundi 3 ne bamwambaza ne pampa n'ekifaananyi n'akikuba n'akiweereza you can imagine yamwambaza pampa yamwambaza pampa ez'abakulu pampa nakuba ekifaananyi n'akiweereza no generally banange nze kambabuulire amaanyi tegalya nze kankubuulire Saddam Hussein bwe bamuwanika ku Karaba abaana be bonna baabata tewali yasigala n'ab'eŋŋanda ze abaayogeranga olulimi lwe lumu mu gundi gye yavanga n'okutuusa kati tebateriiranga mwe abali mu abava mu western Uganda mwe abali mu gavumenti abali mu UPDF mu magye buvunaanyizibwa bwammwe okulaba nga ekifaananyi kya UPDF tekyonooneka kubanga UPDF does not start with General Muhoozi either ending with General Muhoozi no wajja kujja CDF omulala UPDF erina okusigalawo kubanga eri muteeka erina okukuuma bannayuganda ne Uganda n'ebintu byabwe you cannot destroy the image of the army kubanga gwe CDF bamuggyeko bwe kigaana n'alemu okumuggyako then kiba kitegeeza ffe ba civilians nga tusinziira mu constitution tuggyeko gavumenti
nedda kisoboka ekyo nedda no kisoboka kisoboka mutya kwekarakasa under article 29 nga mukolaki nga twekarakasa mirembe netugamba muveeko muremeddwa kubanga bwe tutatereze Uganda yaffe anagendo gitereza ebyo natwe tubyogera byulidde si byabakulu abaddukanya radio eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu sekinnoomu nga bw'owulidde mutiitiizi ntya sinakugambako tukwate mundu tujeko gavumenti nkugambye constitution etukiriza obuyinza buli mu bantu toyinza kubanga osobola okukola ebintu ebyo obuyinza bw'abantu bulabikira mu maanyi gaabwe obukulembeze sina kulonda bulonzi kyokka nkugambye article ya 29 etukiriza okwekalakaasa netwekalakaasa nga waliwo ensonga etatambula bulungi article esooke kugamba obuyinza buli mu bantu power belongs to the people lwaki obunyabunya bannayuganda bakulabiridde okwenkanidde awo fe tuli mukaaba nga tetunaadde n'omusaayi gwaggwamu nga tonadde kyakulya nga tonatulabirira ogambye solution ku kino ki solution kwe kujja kumujjako ku bwa CDF bamujjeko ku bwa CDF ekyokubiri bwe batebamujjeko tubajjeko bombi n'ekitaawe ekyo kijja kusoboka nayagadde okutunda ku bitundu byange kubanga kyekyobugagga kyenina noonya abaguzi ensigo ntundekwemu otunda ttaka ensigo ntundekwemu ensigo ntundekwemu kwanga tikijja kunyamba kufa n'ensigo 2 ate nga namu ate nga mulimu abazeetaaga ddamu katono emabega wagambye olangirira ki nangirira kutunda byange kwanga byenina otunda ki ntunda byange byenda by'omunda ensigo ntundekwemu olino bw'aba azaagala zombi asooka mpeeko ribone zeemu nsooke ntambuza obulamu bw'aba ayagala omutima luli baali banoonya omutima gwa gundi ono yafa yali anoonya omutima akawumbi kamu n'ekitundu nze nandibasaliddeko singa bandaba kati ate bakuba kugyemu omutima kati gwe gukola ki kati anti era oba ogenda ku ate oba okyaliwo akawumbi onaakalya ndeke ng'abaana bange basoma kati kinyamba ki nga tebasoma nga wendi mwe yembeera gye mututuusizaako fulgensiyo otuuse ku levo eyokubanga otunde byolina eggwe kennyini tunda omutima tunda ensigo tunda amawugwe ekibumba kyo tekisi kirungi sinza kubalimba sinza kwagamba nti n'omusaayi guwera nti nina muliters omusaayi gwange gwa o plus nti nina muliters tezikyawera 13 ziyinza okubanga 67 kati weetunda anti kati okole ki weetunda gwe embeera gyerimu tukole ki twali mwatugoba mu kibuga twali twakatandika okufuna obuyumba otandika okukolera ne mutugobawo obuyumba bwena ne mubumenya mumanyi kye tulya gwomanyi omuntu okuva waka kuva wano n'odda waka tolina mugaati tolina mata tolina kintu kyonna abaana ne bakutunulira kirewa mukyero gimanyi sente zaayo gwomanyi kati okufuna akamera ak'okulya waka weetaaga emitwalo ng'esatu givaawo omuntu agijjawo ogenda mu kibuga n'okuba nga tonaadde 10 tutambuza bigere mulowooza tuliwo tutya embeera eyo gye tulimu kati ogamba nti kakati era n'obwesikola kingenda kufa naye tulina kukola kati olina okukola ki tulina kukola okuba obulungi sema okole ki si kutunda bitundu bya mubiri mbuuza okole ki fulgensiyo okole ki gwakalimu kati koolina wano tokatta katola bwe nkwata omuzindaalo gwe kate okagala ngate kati yini gwe ate kicho kati wali sinzidde wano n'ogamba omukulu nti mukulu mpa omulimu agumpe nange mbeko kyendya kusinga okutunda ensigo mumanyi kati ziyamba ki nze kyengezaako okugamba nti tutuusiza ekiseera ekyokuba ng'olabira ddala ng'ogenda kufa n'ebitundu byo ate ebitundu ebyo byandiyambye okuvaamu akasente akalabirira abaana boolesa emabega kubanga ogenda kufa n'ensigo ate nga zandivudde sente batwale zaabwereere waliwo agende mulago ne bamulekamu yadde akenda yadde n'akamu kasita ogenda mu ddwaliro nga wafudde bakusala byonna ne bajjamu ne batwala nabitwalira bwereere kati wagala bitunde ng'oli mulamu sente bazikuwe bampeeko ezisooka nkoleko akabaga nsiibule bafulugensiyo owulidde sijja kukabeerako ate kati abalala sijja kukabeerako siya kati mbadde mu ddwaliro nga sinaadde zinzijjayo mu ddwaliro wali kati singa nagenze temwandisonze zitwala kusasula biiru bakuleka ne bakujjayo omulambo bagujjayo nga tosasudde ogambye bakuweeko bampeeko ekitundu
bwekaba kawumbi bampeko milioni 5 at least 5 osoko koleki nsoke nkoleko nja kusoka nsasule school fees z'abaana okutuuka ku university ekyo nkimale bwe maliriza kati nkole kwa akabaga akasiibula abantu bange ebigundi bajjemu mitima biki batwale kati nga saaki okyaga saaki tetukyali bantu embeera eno weetuuse wano naye ne mutakomaawo ate ne mutuleetera embeera etunyigiriza ne mutokyalinga bw'ayogera tugume n'ogamba oyo bamukwate tugume bw'ayogera embeera efaanana bwetyo ne mugamba tugume oyo bamutte ne bagamba tubogera n'obawagira omala obawagira ate gwe ate ne baagala ate bakutta ofe kati lwaki nfa nga nfa n'ebintu ebyo bitali mu gundi nga temukyalina temulina kyemutwagaza ku nsi tubadde nammwe tukuze nammwe emyaka gye gimu naye mutulese mayiro 2 tetuyinza bakwata nze tugume kati emyaka 5 mu 2 n'enkanana General Muhoozi naye bw'olaba General Muhoozi byalina n'abalala bali mu myaka egyo n'obwompa kati emyaka 20 sikisobola bikola n'embifuna mbijjawa abaana banneme nga basoma mu busomero kati babikola goli rudda ate nali rudda wanze na gamba myaka gye gimu nga byalina tobirina gwali rudda nze kakati ate nti bankotogera bankotogera bo bennyini batya bo bennyini kubanga nze nesomesa tuwali yansomesa nemaliriza okusoma nendowooza nti banampa akalimu tebakampa nendowooza nti banampa sente zentandikwa tebazimpa bwe babeerawo nga bagamba tulabira abavubuka ba yusi bwe babeerawo nga tulabirira abakadde ate atali yusi atali mukadde yabeerewo atya ne ba yusi nabo bali mu kubonaabona ne batusuula awo myaka kati tuyingidde emeka bannaffe be twenkana nabo emyaka bonna ebintu babyezza tebabita alina emirimu 3 4 5 agirina gyonna agikutte yatambula najjo General Muhoozi ye CDF ate era ye senior presidential advisor on special operations lwaki special operations tozirekera tugume gonosegaza CDF naye nako gamba nako katwara ono ye minister of East African Affairs ate ye deputy prime minister first deputy prime minister jakogumu omulala gorekere tugume na yabeewo atenga mbaka parliament ate mbaka wa parliament ori minister for East African Affairs ate gwe minister first deputy prime minister lwakitoleka ogumu tugume naye n'abaako watandikira kakati mwebyo byonna mwabireka ne muddawo kati abaana mutandise okuwa abazukulu abatabani mwatuleka awo kati muleeta abazukulu bemulese tukole ekiffe tukole tutya nze ngenza okuwasa mpasiza bukulu kubanga nga sirina kyenina nga neziwasa omukazi zizirina nga n'omukazi asobola okunzikiriza talina kubanga nze obusente obwange nabumala nga ndi ku kigaali nga nesasulamu school fees akaleerwawo nga nsindika ekigaali tubonyaabonye naye buli lwovaayo kwogera noga nti bannange embeera gye tulimu si nnungi abantu bali mu kubonaabona abantu bali bubi tebalina yadde 10 omusajja kati amala emyaka 6 nga taguze empale bagula jiini kati n'ayambala jiini emu ne underpant emu okumara emyaka 6 nga byayambala tekisoboka kati gwowakanira tosobola kwambala ndawe ya myaka anti gyebali bagenda kuba amasimu anabasobodde oba weereze message nzikubuulira obo biyita byako zonna zaayulika dda ye muwejjere Gideon Tugume bw'atyo bw'agamba nti ye kakati asazeewo atunde bimu ku bitundu by'okulaba ayagala ensigo ankubira essimu omutima byonna mawugwe ekibumba kyo si kirungi ekyo mbabuulira kyo si kirungi naawe wasigale kati tukole ki ebyennaku biseke omuntu kati akole ekifulujensi omuntu akola atya awo otuuse kati sinza nzeka nze nsobola okwogera wano ku radio abantu bawuliriza n'abali eyo ababuliddwa ekyokukola bangi ani abatuusiza ku mbeera eyo iriri gavumenti yebatuusiza okwo oyajja kugamba nti gavumenti egezezaako ennabyeko amazima Katonda mugula abantu bali bubi genda mu byalo olabe abantu bali bubi era ekirungi bawadde Baramu omukungu Baramu owaloko gavumenti agende alabe ebiguudo bwe bifaanana agende mu byalo alabe ebiguudo bwe bifaanana abantu amazzi ge banywa agende alabe obwavu buli mu byalo abulabe owekitiibwa agenda olabe ebiri mu byalo bwe bifaanana abantu bali ku disitulikiti sente balyandye
orutuuka bwezi tibo babeera okukola requisition kuliko DPC kuliko simanyi district engineer kuliko district environment officer kuliko district health officer kuliko district education officer bajudawa bakunga motoke zebei ziri wali neti wali kigenda maso mu bantu tebali nyana yo n'amasomero twatuuka nayo ero muri mugoba muwade munene nnyo agenda atuuka arabe ekiriyo abantu bali mukubona abona teri abayamba abantu babiddwako ettaka teri abayamba abantu bagibiddwako ebyabwe teri abayamba omunaku arabye twagendanga ne tusenye enku nga tusenya mu bibira bya government babyeza ne bateekako sengenge olwo ne bakusanga bakusiba busibi abantu banana nkuzifumba mu byaro ebibira bya government byonna bakungu abakuru babitwara waberanga n'akabuziko n'okatwara mu lusozi ne kali olwaliro kakati ensozi baazezza ne bazisibako sengenge. Tuli ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 ye Gideon Tugume kanso munnamateeka njagadde twogere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga wadde nga tukyali mu mbeera nti abantu tebalina kyakulyanga bwagamba bantu basenguddwa ku mataka n'ebirala obuwejjere mwekali bakataddemu abasawo bakatetenkanyiza ne banyongeramuko ku bucupa kakati wendi naye katono nemmereyo nga nina sente zinzijjayo ezisasula biiru fuluje badde bakwatiddeyo ate nga nina sente amazima genyira abantu tebakikiriza nga bagira ne bansabaawo nayogera naawe nga kirabika nga ne bampa biiru ya milioni 2.8 muziizo zo zakayita kwena kubuze ndoga nti kakati ate twongeddemu nti kosula ku kitanda tubarako 15 buli lunaku nenga nange nenga neyo munaku ololiwa dwaliro ki eddwaliro weryawo sigenda lyogerako dia government ya private dia private kwanga nagenda ne bankebere eno nga bukoto bankebedde byonna ate bino baga nti agenda mu ddwaliro ne wali abasawa bako muganda wange lwaki tokozesa malwaliro ga government muganda naliyo naggulu naye katono nfiire naggulu lwaki enaggulu ebirwadde ebirala byonna ate bikola ki kwakati ffe tuli vulnerable essaawa yonna ekirwadde ekirala kikulumba natuukayo omusajja yagenda nga ndi bwento ate olubuto ne luzimba ate ne batandika kutuliitinga olubuto mba ndi awo ate omukka ne gugaana ne bagamba baleete ekigundi kigaasa ekinene kino banteeke guneŋŋaana neŋŋaawo bakufa kubanga baali bakakiteeka ku muntu wali n'akutuka naye nze tugume onkutule nga ndaba nga saawa naye nze gasiya bikutulaba nenga gasiya onkutule nga ndaba naye nga nzija kusobola era neŋŋaana nagaanirawo naye navaayo nga ndi mulwadde ate okusinga bwe nakola ki bwe nagenda ng'olabye naye neweegayirira abantu n'ogaba bannange mukole bwe muti ekizibu ky'Abannayuganda tetulina mutima guyamba tuli bwogezi twogera bwogezi bwe tuwulira nti gundi ne tukeera ng'olabye n'olekaawo omuntu n'atuuka okufa ate bw'amala okufa ne balyoka bazesonda abagenda okuziika kati nze ndi w'entungamu entungamu bwe kiba ekitone ennyo mu motoka oteekamu 40 oba 5 amafuta ogenda n'okudda kakati gwe mu ngeri gy'okugiraga nti omuntu olinda afe oteekemu 5 mpaako 2 wekitegeera leta ku 2 nga nkyali mulamu omusajja nti nzira engulu ati gwe bweki kati bantu mukyalo bakuleka n'obeeraawo ne bajja ne bakubuuzaako naye mala okufa ne basala ente ne bafumba omuceere ebintu bimalawo miliyoni 10 naye tugume kwegamba omuntu sente ze yalitaddemu mu transport okugenda kubijja okunziika akuweeka 2 ngwe mpaako 2 ng'oli mulamu nze ntandikira ebyokuziika balitetenkanya kakati gwe nobwoba nga oli obadde ogenda kuwaayo amabugo gakakadde eri kati gira mpaayo 2 oba okitegeera ekinaana sigala nakyo naye kati omusajja ntuuka okukutuka oleeta akakadde nga sikyasobola kulyako yadde okunywako kasoda siresize nakasoda mu gundi abasajja tutambulira ku buzibu akasaayi ne kaggwamu kwegamba oyagala ofe ng'olidde ku mabugo amazima nze nkubuulira amazima obeera mu ddwaliro nga tewali yadde akunoonya yadde akubira ku ssimu yadde akuwa yadde 10 naye mala okufa olabe
Ayayayaya emotoka zijja kusimba zonna nga zigenda entungamu mayiro kumpi 308 katujje tugume Gideon omuwejjere Gasia muzukulu wa Andrea Gakyaro muri mutya bannange embeera wesibadde ebintu bingi nga bigenze mu maaso mu ggwanga asabye amabugo ge agalyenga mulamu mumpeeko nze mumpeeko ekitundu mpaako ekitundu abaana bobadde ki bebawa amabugo nze amabugo gange era obogawa ku lwatugume lwaki omulinda kufa olyokoleeta oleete $5,000 president averi mpaddeyo obukadde 10 abatera okugaba 10 agabanya 2 nze mbadde noonya kati nabadde noonya miliyoni nga 3 zinzije mu ddwaliro amaaso gano kati gakulongoosa geetaaga miliyoni nga 5 oba okitegeera kati president oteekateeke miliyoni 2 zireete nga nfudde kati kiba kimpaako giro mpaako 10 nejjanjabi balance anamuwayo ojja muleeta nga wali kiwedde naye wano kati soko era okiwandiike tugume ku mabugo ge muwaddeko 10 10 lisigadde balance asigaddeyo salo sebo muje baliko kale sebo bali kuliriza mwe wali kuweereza ggwanga n'omukulu oyo tumusaba akakkanye muko naye ensonga ziri 2 nzenja okutangaaza wano ani ono sebo nze bampita Emma Sinzidano Kyambogo yes sebo Jano Muhozi twamusomesa ng'omuna Uganda w'omusolo byakola si bituufu okumuggyako obujja tekimala etagga musiba kwanga that is abuse of human rights ekyokubiri nze nganze binkolera byakola kubanga byongera bwongezi kutugumya mitima yo waba talaba in his sense that ali kukyayisa abantu eggwanga lino ayongeremu aseesemu mwebali kale webali kuwuliriza abantu batukyawadde olwaliro oyogera olunyankole n'obanga ayogedde oba ki ne bagala okulyamu amaaso lwaki otukyayisa abanyankole bameka bali mu gavumenti nono wuno halo lwaki otukyayisa okwenkanidde awo kati tukyasobola nebale kuliriza sebani ono badegadi w'ekibanda yesebo juzi musharafu w'ekibanda kochi nga sawe nesinzire buyikwe district nebaza w'empereza yamwe gye muweerezaamu obulungi naye ate mukulu munnange ekimbi kyayogeddemu ekyo kinsanyiddemu engeri gyalambuluddemu mukulu munnaffe oyo kyakyusemu ku mbeera kituufu ebifaananyi byalazeeko nze obumu nange nabirabyeko etufu nga byennyamiza omuntu oto omukulu omwambaza otapamba n'ogikuba n'ekifaananyi n'okiraga mu bantu kitegeeza nti okyayisa gavumenti nga gwe omuntu badde nsaba gavumenti yaffe yekyuseemuko ku mbeera nga Pulezidenti Museveni kasa naye abirabyeko bodegaadi w'ekibanda mujuzi mushafu ekibanda kochi kale webali nnyo balire ddala bodegaadi wa kibanda oba kibanda kigoli kikyamu nnyo okulaga omuntu omukulu n'okubifaananyi n'okola kankuwoono tugende halo omukulu Peterson agisebo webala oweereza eggwanga n'Obuganda weewaawo tuyite mbufunze bw'ekitalo mukama wange Kanso George Musi akwagala nnyo kwali awuliriza omubaka wa Kira municipality muganda wange ndabeera nga mubuuzaako tugume obadde obuze nnyo naye ate omanyi tugume ensi gye tulimu amateeka gagendera teekuwa amateeka era nze nkuwulidde ng'owera by'owera nze obadde owulidde saagala oddemu obule kubanga muganda wange genda mpola oba mbulambule lukwagwaliwa anti abaana bo bagenda sigala bamulekwa anti byebyo kati abaana bagenda sigala bamulekwa nze saagala obule nze nkyakwagala ng'omunayuganda nze ndirwedde okubula kale tugende kakati nze kankubuulire ensi eno General Muhoozi bwe mutamukomeko n'amanya kigenda mu maaso President Museveni n'ategeera n'aga nti bannayuganda banyiivu olw'omwana ebyakola ensi eno tugenda kudda emyaka 20 emabega nze nkubuulira nkusiibudde n'obwonsiibula nze ŋŋende era nno bwe mbasanga wano nze nagambye tebatawaana kudde wange tebazze kunkwata nze bankubire bukubiza essimu jangu wano tukuteeke mu basement nja kgenda naye bye naayogera era nja bagamba nga bye mbagamba wano kale mutereeze ekifaananyi kya UPDF
UPDF ye tubadde tulinamu obwesige temuyinza kulyonoona abalala ba UPDF muri ludawa high command muri ludawa abasikate muri ludawa General Muhoozi olina okweddako weetereze Tereza jawe jogo kubana Uganda jawe jogo Gideon Tugume Gasia musukurandiri agakyara emijera Katonda kume wera bulungi